Mufuti w'eggwanga Uganda yeeyongedde okunama. Sooka olabeka video kano tugende mu maaso. Kibi nnyo buli ekikolwa ky'obutujju mulabikiramu amanya g'Abasiraamu. Abasiraamu mweddeko ebikolebwa mu Bawarabu ne bannaffe bye muwulira okuttiŋŋana si ddiini. Abasiraamu battibwa, Abasiraamu bawambibwa, Abasiraamu balajana. Kati nga bino Ramadhan Mubajje eyalemera ku bwa mufuti tabiraba. Amaka gange bagalumbye abali muleya ne mu uniform babuuse bisenge ne bayingira n'enzigi ne bazimenya. Bamenya enzigi 3, bamenya gate ne bamenya olujjo lw'emanju oluyingira, ne bamenya olwa wakati, ne bamenya ekisenge kyange, ne bayingira ne bajjayo. Matu abantu bano beewuunyisa ne ka perfume nako bakabba. Ate nze siwaayira kubanga bwe kuwaayira ku lunaku lw'enkomero tugenda kusimbagana nawe amaaso. Siwaayira iPads naye n'ogibba ebyo nkakasa babibba ne batambula ne bagenda. Bwe baamala ogenda ne badda ku bavubuka ne babakuba bubi. Kale nzikiriza nkwanirizeko omulungi atambula naffe AKTV Media Uganda. Webale nnyo obalire ddala kyokola kya ttendo nnyo, kyokola kya mugaso nnyo, kyokola kye kisinga. Nkusabanga enkola yaffe bweri video sooka ogimbere like oba kiyite ekigalo. Kakati nkubuulira ebigambo byogenda okusigala ng'onyenya mutwe mukwano gwange atugoberera agange nze AK Master natudda emabega w'omuzindalo okusesetulira emboozi olunaku olwaleero NUP wansi ne waggulu ebigambo birungi si birungi mukwano gwange atugoberera. Kakati nno obanga okyawagira NRM era nga abakolera NRM bwe bava mu office bafaanana ng'omukyalo ono emirimu bagireko egya gavumenti tebampa wadde nasoma n'entikkirwa naye ne bwe ndibeera Uganda emirimu egyo temugimpanga mugirekanga kubanga bwe mbanga babakoledde basasulwa bwe bati Mukama Katonda anyambanga nesikola mu gavumenti yammwe kubanga sagala kufaanaganako bwenti ng'omukyalo ono. Kakati nno bingi bigenda mu maaso. Ramadhan Mubajje amaze okubeera ng'olunaku olwaleero alooza ku bukambwe obw'abasajja Abasiraamu n'abatali Basiraamu. Nkugambye nti amaziga mangi agakulukuta eri abasajja Abasiraamu naye Mubajje ono eyalemera mu ntebe yaabwe ebigambo birungi si birungi ogenda bitegera olunaku olwaleero. Kakati nno birungi nga bigenda mu maaso. Twenda mujjukira omusajja Maidwanga Cedric mutabani wa Captain Francis Babu. Kakati ono eyafa gye buvuddeko mukwano gwange atugoberera awo mutima ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Captain Francis Babu musajja wattu ate kakati mbona yasiba bikutuka era nga bwolaba mu kifaananyi awo omusajja nga bamuwaniridde Babu ebigambo birungi si birungi takyasobola kuyimirira wenjogerera nga mukwano gwange mpuliriza era naye essaawa yonna yandigoberera omutabani. Kiki kivudde kuki ogenda bitegera olunaku olwaleero. Ensonga zonna ozigwemu zikugwe matu okakase nti abantu b'owagira, abantu b'okkiririzaamu, abantu b'osubscribingako, abantu b'osupportinga b'okoledde ebbanga gw'okolera ekirungi akusasula mu bukyayi. Kakati no mukwano gwange mpuliriza nkugamba nti bya NUP amasasi gongedde okubeera nga ganyooka ebigambo birungi si birungi. Omusajja Maidwanga Half London ne Umaru Kisekka abali mu diaspora gwanga lya South Africa ebigambo birungi si birungi. Kakati nno nabyo ogenda biwulira ampuliriza nga bwe twolekedde olunaku olwaleero. Nze AK Master nkiddamu okubeera nga nkikukatiriza n'enkwebaza gwe atambula n'omukutu gwaffe gwa AKTV ogw'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kakati pulezidenti yamaze dde okubeera nga oba oliawo ajjako akawuwo ku mbeera egenda mu maaso ey'okulonda abavubuka. Kakati ono yamaze dde okubeera nga alonkinga olunaku olw'eggulo. Kakati ebigambo byongedde okubeera nga biranda era ngumi kugambye nti enyoose amasasi ganyoose mu bitundu ebimu eby'eggwanga. Lwaki byogenda okutegeera naye nga sinatuuka awo. Captain Francis Babu yessaawa akabe ku maziga okusinziira ku ebyo byazze ng'ayogera. Francis Babu obudde buno osobola okutegeera obulumi mwama wa Franka bwe yali ng'ayitamu, osobola okutegeera bazadde ba Nabukenya obulumi bwe baayitamu.
inno gwe munne walwazizzaako mu kulwazaako nga mikwano gyo era bakoze kinene kusaanyawo obulamu bwa bannayuganda lwaboogo ayina emitima gyakungula enkya n'eggulo naye alemereddwako wadde okuwaako omutima ogumu otaase omwana sajja balina emitima abo balina ensigo balina ebibumba naye baaganya okuwaako wadde omutima ogumu nti aa nedda komuledi taase omwana omutima bagukumye olumu bwayiseemu ng'okaaba n'amagulu ne gakulemerera okweyimirira oyimirire saasira mama wa Senteza n'ekitaawe saasira owa Liita Nabukenya saasira owa Yasini Kawuma ng'ekibasa kuba nti tebawagira gavumenti gwe gyokera okusuuta. Waliwo n'akasajja akakulu akalina olukono olufu olunaku lujja kukya nga naye atula mu ntaana z'abaana be nga bw'atunuzza abazadde abangi mu ntaana z'abaana baabwe. Olunaku gye luli ng'atula mu kabbuli y'omuntu gw'alowooza nti asobola okumusikira nga naye atunuddeyo bw'ati agamba yeeno wange naye agenze. Tetulina gwe twagaliza kufa ne kubanga nammwe kye mutwagaliza kye mukolerera ffe tubeere olw'okuba nti ffe tetukkiriza mu nkola zammwe. Nammwe ekibatuukako tulemererwa okufunamu omutima gwonna ogubakungubagira wadde ogubalumirirwa. Gavumenti gy'owagira y'abatujju y'abatemu nsiiba ogibiibiita. Singa badde tebabba nsimbi ya muwa musolo olowooza omwana oyo andibadde tajjanjabirwa wano. Mulago yo yabaaki tasobola kubeera na byuma bisituza mwana w'omutwala bweru wa ggwanga. Amalwaliro amanene Regional Referral Hospital zo zaabaaki okuba nga tezisobola kukola ekyo kye tulumbagana mu mawanga g'abalala kubanga muli babbi. Gw'omu ku babbi, gw'omu wagira ababbi, gwawagira abatemu, wawulidde obulumi bw'omwana. Si kuba nti kinsanyula okuba ng'oviiriddwako omwana naye osobola okutegeera bazadde banno abazze bafiirwako abaana olw'okuba nti abaana tebawagira Museveni, abaana tebawagira mutabani we omuntu gw'abadde ayita mukwano gwe muhoozi okubanga baviiriddwako obulamu. Nga bo bakakasa ffe tulina kubeera nga twagala bo okutufutubbalako, tulina kuba nga tubaagala nga byampaka. Osobola okitegeera kati gye yensi nno mwe tuwangaalira. Olwaliro luba lwa munnayuganda omulala gw'olowooza nti talina busobozi busobola kwetuusaako ekyo nti ate nga gwe abantu b'owagira balina obusobozi obwo, enkya ne lubeera lulwo nga naawe tolina kyakukola. Mukama Katonda yagaba era yajjako. Obulumi bw'obadde oyitamu bamaama b'abantu bangi. Kakati nno abantu bakoowu, abantu banyiivu, abantu si basanyufu n'akamu n'akatono. Kakati nno nga bwe nkunyonyodde nti mu NUP ekiriyo kifumba mutuku nga bwe nze nga nkugamba nti ensolima n'enkwezenge ezifumbekedde mu NUP kakati zino ziviiriddeko okuziŋŋamya enteekateeka ez'amaanyi ennyo eza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga we twandibadde si we tuli oba oliawo wadde tuli waggulu ddala era nga tulaba ebibala bitandise okubeera nga byengera biva ku miti bitandike okubeera nga essaawa yonna tubinoga kubanga ekkubo lyetukutte eryo yennyini ettuufu ery'okulwanyisa omusajja mwami Museveni kakati nga mwami Kyagulanyi atukulembedde wabula embeera eyongedde okubeera nga esajjuka. Kakati ate ensolima nga bwe nze nga nkunyonyola enkya n'eggulo zikwatibwa wali ate emitiyana kakati ate kifumba mutuku. Jjukira nti eno yewali omukyalo ono amanyiddwa nga Joyce Baagala. Kakati nno laba ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma bano bennyini ate munda muli mu nkukutu bongedde okubeera nga basensera n'okutulira mu ddiba nga emisege naddala ba National Unity Platform. Kakati bano baatandikako nga bw'olaba bakansala ab'omu Wakiso bwe baalonda ciyamaani waabwe owa NRM ate nga aba Nuupu be baali abangi. Netuddamu ne tubiraba Rubaga nga bakansala aba NUP abakwatayo mu 40 baafuna ciyamaani mu kuyita mu kulonda owa NRM ng'ate aba NRM baali mu 10 na kusoba. Kakati ne twebuuza muntu kyoyo alonda abantu ba NRM okubeera ssentebe waabwe kitegeeza bano babawa ssente. Kakati bino byonna tuze tubiwulira buwulizi, tuze tulaba birabe. Kati njagala owulire bwino omutuufu bakola batya okubba abantu bano bakansala kyokka nga ate kikwasa ennaku oba ekyewunyisa bakozesa abantu abaffe bennyini abali mu National Unity Platform ne babeera nga babawa ensimbi empitirivu ennyo ne babagamba mupoloote bannammwe nga bwe mwalaba Mpuuga bwe baamuwa ssente empitirivu ne bamugamba akyuse ba MP bonna aba NUP
abateeke mu NRM oba si kyekyo bamukolera ekibiina abateeka omwo wabula bino byonna Mwami Kyagulanyi n'abitegeera ku ntandikwa era n'abinogera eddagala kakati empuuga n'afundikira ng'agenzeyo n'ab'olubatu era mwabalabye yafunye ba MPs balinga bano oba bataano mu kibiina kye ekya DF. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso tebyatandikira awo wabula byatandikira ddala wansi mu bakansala abamobilizinga abantu bano abeeno wansi ku magombola abali eno ku byalo abatuuka ku gurawundi nga ssente zivira dda direct mu NRM era ng'abamu ku bakulu mu NUP ate basisinkana mu kafubo uliriza n'abakulembeze ba NRM kaakati bano ne babawa amagezi ne babawa ensimbi basobole okubeera nga bakyusa bano aba NUP wabula mu lugezigezi bano bagamba nti ssente baagala bazirye eza NRM mbu naye basigale nga ba NUP. Ekyo nno kya bulabe nnyo era kya nnaku nnyo wadde ssente zino zaffe twetaaga okuzirya naye ekikulu kya ssente za Mwami Museveni tosobola kubeera ng'ozirya n'atakukunamya. Kati njagala olira ebigambo bino, njagala olira akatambi kano, njagala olire bwino ono ate mpuliriza tukomewo. Kimanyi bulungi nti ki? Okimanyi bulungi nti oli wa Nuupu? Yesenga. Naye eno ddiiru waliwo agimpadde baagala ba coordinator ba NRM buli district. Nze ne ŋŋamba ddiiru ate ne bansaba Mityana, Mubende ne Greater Masaka. Kisekayi wa NRM. Zino batuwa ssente. Anti mulye ssente. Tanti muzirye nze ndi coordinator wa NUP wa NUP. Sente zituukira ku gwe? Zituukira ku nze nnyabo. Awo olinamu. Kale kati mpereza mu ya Kiseka. Ekyamazima sigiinaako tetukyali ba mukwano ba bibiina. Niba ne muli balalu. Wangi nze kati weewunye NRM sijagala ngako kasooka nzaalibwa eyampadde n'essimu y'omusajja twasinkana tugenze kulaba kasayija naye nze olwaŋŋambye olw'okuba nkimanyi bagaba ssente ne ŋŋamba kanzijjeyo muzaabwe mwennyini mwe ŋŋenda okukolera byenjagala ate akalulu tukawemula. Naye kakati mwaba Oluganda mwawukana mutya olwa politics? Musoma ddiini ki era ewa Katonda muli mugamba ki? Bano buli omu akukusa lubuto lwe. Nze abantu baagana okufuna ssente za PDM ne mbagamba nze ku musolo gw'empa bano abantu batubbye ebbanga nze nja kwewandiisa nzijjeyo ne nzijjayo. Nze era omukazi olwankubidde bw'ati essimu ne ŋŋamba otyo nayagadde dda ssente ez'okukola kampeyini ezange kanzijjeyo era nze abantu mbagamba ekintu kimu weesimbyewo. Nja kwesimbawo bwe naabanga ssente nnina bwe anti byagwa gundi roadmap yaddi ngwa 8. Yes, kakati tugenda okuba babadde batuyise ku Saturday nga 6. Bino ebintu nga bigenda konaizinga n'iddi y'omwana wange naye nja gisazaamu ŋŋende kuba ziri ssente bazigaba zino embwa zigala ssente ozijjayo abantu n'obagaba neeno twakimayo okulya ssente tutambuze ebyaffe naye mukole ebbisandiddi kubanga nze kyembamanyiko bagaba ssente bano tebasaaga muziri ezo siriiko. kati oba tolina na ssimu ya Kiseka nze ziriira ddala siyinza butazirya ebbanga ne bamaze nga batubba gwe bagula amataka gaffe bakola buli kimu nze nzijjayo. Kubira ku taata wa Lugembe ajja gikuwa. Mukubidde era yampadde essimu yo. Mukubidde n'angamba talina ndanga muntu. Talina akozesa ya kakati nno ezo zimu ku zaali enteekateeka oba oli awo ez'abasajja bano
aba NRM abagenda maaso n'okumansa ensimbi ey'omuwi w'omusolo nga bagimansiza ku bannanuupu okulaba nga babagulirira babajje ku mulamwa, era bangi baasala dda eddiiro ne bava ku mulamwa olw'okubanga bano baafuna ensimbi okuva mu ki? Okuva mu NRM. Kaakati nno n'abalala bangi abaaweebwa ensimbi oba oliawo ne bazigaana, era nga bano be bamu ku bantu be tuyita bamwoyo gwa ggwanga abaagala ensi yaabwe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, mbadde nkunyonyoyidde mu ntandikwa omusajja oyo Sheikh Ramadhan Mubajje, era nga kaakati bangi bagamba nti ono takyasaana kuyita linnya lya mufuti kubanga yatundatunda dda ebintu by'abasiraamu byonna n'abimalawo, era ono yadibagadibaga obusiraamu bwonna n'abufuula ekitagasa, era ono yalemera mu ntebe ey'obusiraamu ne yeeremezaamu nga bwe mulaba omukulembeze wa DP bwe yeewaŋŋamya mu buyinza Nobert Mao n'abweremezaamu, nga bwe mulaba Museveni bwe yeeremeza mu ntebe ey'Abannayuganda eri wali entebe ne Nakasero. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, Mubajje ono ensimbi nnyingi ze yalya ng'atunze ettaka ly'obusiraamu, ate ekyewuunyisa abasajja ne bagamba bagenda kwewola ensimbi ebweru wa Uganda basasule embu ettaka eryo Mubajje lye yatunda baddize oli ensimbi ze. Kaakati olwo Mubajje abeere nga takyabanjibwa. Ensi ne yeebuuza lwaki gavumenti yeewola ku lwa Mubajje ate nga Mubajje yakwata ekintu kino n'akitunda yalina okusasula. Kaakati no twali tukyali awo, Abannayuganda bangi abazze nga batuusibwako ebikolobero gye buvuddeko, mwalabye ebbomu eyatulise oba bbomu eyabaatusiddwa oba omuntu eyabwatuse oba abantu abaafudde. Bano nno babadde baklaimingibwa okuba mbu bombi babadde basiraamu, era ng'omukyalo ono kigambwa mbu yadde musiraamu, ne bbawe yali musiraamu naye yafiira mu butujju, ne kitaawe yali musiraamu naye yafa mu tujju mu 21. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, kaakati abatunulizi b'ensonga baayongera okukuba ttooki mu nsonga eno ne balaba nga abasajja bye baayogera ebya bbomu mbu eyatulika mbu omukazi yali yasibye byavaayo nga tebigatta yadde n'akamu n'akatono. Kaakati n'ebyo ngo bitadde ku mabbali ebigenda mu maaso, Mufti Sheikh Ramadhan Mubajje yavuddeyo ku nsonga eno n'abeera nga alaga nti alumirirwa nnyo abasiraamu, era ono n'akakasa abasiraamu nti mulekerawo amannya gammwe okubeera nga buli ekibaawo ekikwatagana ku butujju, ekikwatagana ku butugumbuzi, ekikwatagana ku butemu kibeera mu mannya g'abasiraamu. Ono nga yeerabidde nti abaana b'abasiraamu bayitirivu nnyo abazze nga bakubwa n'amasasi emisana tteke nga tewali yadde akakwate yadde omukululo ogulaga nti ono akubiddwa kubanga abadde mutujju. Era bangi abasiraamu abali mu makomera abavundira eyo mu makomera nga tewali amanyi lwaki baasibwa, naye nga bangi emisango egibavunaanwa gyekwesa ku butujju, gyekuusa ku butemu, gyekuusa ku kutta bantu, wabula ng'ate era bangi abayimbuddwa mu makomera eyo ne babeera nga emisango bagyejjeredde naye nga bamazeyo emyaka n'ebisiibo, kyokka ng'ate ekikwewunyisa baasibwa nga bagamba nti baali bakola obutujju obwo. Kati bino nga bigenda mu maaso, amaka gano golabaga Amiri Umma amanyiddwa nga mukwano gwange mpuliriza ow'obusiraamu. Kaakati ono yalumbibwa amaka ge, abasajja baali bambadde emigemera wala, ataali omu abataali babiri, era nga amaka gano baagayingira babuuka kikomera okuva sayidi ne sayidi ng'akatambi ako bw'okalaba. Era omusajja akakasa nti abasajja abajja nga bambadde emigemera wala baamenya ennyumba ye, omulyango ogw'emiryango, ne bamenya ogw'emmanju, ne bamenya ekisenge, ne bamenya amadirisa, mpaka ne batuuka ne mu kisenge kye ne babbayo ebyaliyo, amasimu, zipafyumu n'ebirala bingi. Bano ne bakuulita nabyo mu butereevu bwabyo. Kaakati ono ng'agamba ekikolwa nga kino, oba ffenna tugamba ekikolwa nga kino, Mubajje n'atavaayo kubaako kyakyogerako, nga kitegeeza nti Mubajje yandibanga y'omu kubakkiriziganya n'abantu bano abatulugunya n'ababonyabonya Bannayuganda. Kati akatambi kano nsazeewo nkabikke ebitundu ebimu kubanga mwalimu okutulugunya ne violations mpitirivu nnyo wano ku YouTube zetutakkirizibwa kubeera nga vidiyo obutambi ng'obwo tubuteekayo, kubanga wano we tulaga waako ono mulimu n'abaana abato, mulimu abantu abalwadde abalwala emitima, mulimu abalina endwadde nga walaba katambi kano ayinza okugwa eri n'afa. Kyova olabanga wano nsazeewo n'embikkawo, naye ng'abantu bano kye baakola abaana abo, mukwano gwange CCTV kamera kyeraga kyali kiyitirivu nnyo. Abasajja baatulugunya abaana, abasajja baakuba abaana ebigala by'emmundu, abasajja baasamba abaana mu ndira, abasajja baasamba abaana mu mitwe, baabakuba ebigala by'emmundu mu mitwe, baabasambanga obusolo, tewali we bataabasamba. Y'ensonga lwaki olaba nti
akatambi kano katuuse wano nsazeewo nembeera nga nkabikka baabaavuza nga bw'olaba ekkovu banga bw'olaba ampuliriza omusota nga batambulira ku migongo gyabwe. Kaakati bino byonna mubajje tasobola kubeera nga abiraba, bino byonna mubajje tasobola kubeera nga abyogerako, bino byonna mubajje tasobola kubeera nga abimanya, wabula kyalina okumanya nti abaakwatiddwa mbu mu butujju amannya mbu ga Kisiraamu kaakati ono byo byokka byalandukirako oba byayogerako ye byalabanga bye bituufu, wabula nga bino byonna bigenda mu maaso omusajja ono tabiraba era yavaayo gye buvuddeko n'akakasa abasiraamu nti si kirungi mbu muntu yenna mu nabyabufuzi kujja mu muzikiti n'atandika okwogera ku bikwata ku ddiini, mbwe era abakulira eddiini tebalina kwogera ku bikwata ku politics. Bino byonna omusajja ono abyogera. Lwaki? Nkugambye naye yennyini atambula n'emmundu ezisukka mu emu. Bigambo bino ampuliza biwulire. Amaka gange bagalumbye abali mu leeya ne mu yunifoomu babuuse bisenge ne bayingira n'enzigi ne bazimenya, bamenya enzigi 3, bamenya geeti ne bamenya oluggi olw'emmanju oluyingira, ne bamenya olwa wakati, ne bamenya ekisenge kyange, ne bayingira ne bajjayo. Mwatu abantu bano beewuunyisa ne ka perfume nako bakabba. Ate nze siwaayira kubanga bwe nkuwaayira ku lunaku lw'enkomero tugenda kusimbagana nawe amaaso, siwaayira iPads naye n'ogibba. Ebyo nkakasa babibba ne batambula ne bagenda. Bwe baamala ogenda ne badda ku bavubuka ne babakuba bubi. Nze n'obujulizi mbulina nga bamenya, nina obujulizi nga bakuba abantu nga babakulula, nina obujulizi nga balinnya ebisenge. Ebyo mbirina. Naye ate olwaleero ekyewunyisa nempulira nga omwogezi owa poliisi ng'agamba nti twakwatirayo abantu 3 naye lwaki gwe olimba ensi eno? Nti nze wali nnyinawo abavubuka mu ngeri emenya amateeka era mbasomesa butujju. Omwami onna nga nkugamba nti eri bagiyita Tura Rehabilitation Center registered. Rehabilitation kitegeeza okuŋŋaanya abantu aboononese n'obadde abulula ne baddayo. Gwe mulimu gwange gwenkola okumala emyaka 2, saa 2 namba 2 wano entandikwa ya wano, naye okumala emyaka 4 byonna okusonsonkereza, kututyoboola, kutukakkanya, naye mazima tuyinza kukkiriza boge mazima. Ekyokusomesa Kurani mbalayirira tubeera nabo ffe abawalimu abantu abo, tubeerawo n'omuzikiti n'abantu abo tebatubulako, wetubeera we babeera era teri agenda batujjako. Ne bw'oyagala otya tujja kubeerawo tubasomese Kurani, tubajjemu n'empisa embi. Ffenna tutya okubeera mu nsi eno Uganda ffenna, oba oli mukatuliki oba oli musiraamu, ebyokusosola n'okukakkanya abantu tubiveeko. Bw'otwala Reverend bw'otwala Seeka. Mufuti w'eggwanga Uganda yeeyongedde okunama. Sooka olabeka vidiyo kano tugende mu maaso. Kibi nnyo buli ekikolwa ky'obutujju mulabikiramu amanya g'Abasiraamu. Abasiraamu mweddeko. Ebikolebwa mu Bawarabu ne bannaffe be muwulira okuttiŋŋana si ddiini. Mufuti w'eggwanga Uganda ye tamanyangako nti mu Uganda tuyinawo gwe tuyita Salimu Sale naye ng'amannya ge amatuufu ye Kolebu Kanwanaho. Nga bwe yali mu lutalo lw'ekinaana yakyuzinga linnya lya Busiraamu okusobola okuyisaawo ebigendererwa bye. Yekyo mufuti w'eggwanga Seke Shabani Mubajje takimanyi mu mutwe gwe tekiriimu. Ng'abakulembeze bonna abakyali abakulembeze b'abantu nga bakuta akazindaalo okutegeeza gavumenti ng'abakulembeze ab'eddiini nti bannange ebikola ebya kuwamba abantu, ebyokutulugunya abantu tebikyakola omulembe guno. Bye bimu ebyabanyiza ne mugenda mu nsiko mu 86. Ye bwe yakutta akazindaalo yagambye kimu nti Abasiraamu mujje ebyobufuzi mu mizikiti. And the religious functions should not be used as platforms for campaigning
and for divisive politics. Kirindi amadiini n'ebyobufuzi byali bedde byenjawulo naye ate omukulembeze yenna akuŋŋaanya abantu abangi ewamu bw'ayogera ku kintu kiwulikika oba oliawo nti amu baali ewaze okwogera ku byobufuzi naye omukulembeze mu kapasite gy'olimu nga mufuti bw'ovaayo n'ogamba nti bannange gavumenti kikwata basiraamu nga kisuse benkulembera ate nga ku bonna abasinga tewali bujulizi bwe muleeta okutulugunya abantu drone nga zifuuse drone n'oba tebalina kibakyusizza kiba kigenze ku likodi naye gwe ate bw'ovaayo n'olaga nti abasiraamu be balina okusitoopinga kitegeeza nti mi biliyoni 14 ezayisibwa mu bajeti zigenda okuweebwa lwakuba watunda ettaka faamu ya Film Council mu Ssembabule ziraze nti kituufu gwe wazirya ziraze nti kituufu gwe wazirya era abasiraamu balabika bagenda kubeera mu bweraliikirivu kubanga tosobola kuvaayo n'owa meseji eyo mu kifo ky'okutegeeza gavumenti okubanga ebaako kyekola nti si buli musiraamu nti yaye mutujju abakulembeze baffe beebo buli omu agumye munne naye bannange omuntu kasita compromise nga nakuwa akasente ke akukozesa n'ekyota alikozeko ge mazima kye nalabye naye nga teweerabiraga omwana ayagala okukola mu ggwanga lya kata nga housemaid otambulira ku employment osasula visa emaze kufuluma mujje tugende tukole kachansi nga kakyaliwo njagala amanyi kufumba mwekka abatamanyi mulindemu Kiseka batugambye okolera mu 7 era oli munyampi sebonze kuolaba muganda zekunkuba mugo ojja kuwulira Museveni tasobola kukozesa bagezi teriyo mugezi akozesa Museveni omumanyi mbulirayo Museveni abagezi atabadde nze ku byengoze Museveni byokka siyinza namwesembereza n'akamu ekyo nkikubuulira ye baani abatugambye baani abagambye nalaba mu video muganda wange nali ku simu scrollinga kiseka nendaba naba NRM kiseka kati kangubuuze owe NRM yali alwana olutalo nti nyonoonye situlago kuba mbuulira kwolwo tewaliiwo we NRM atankuba Bajjo Abitekisi Dokita Tyamale Kasuku Musitafa simanyi kino ekivubuka ekitanaaba biviiri simanyi kye Shalom waliwo simanyi kana akasajja agampige kani kana akalinga obugundi bwa bebekulu bonna baali kunze nga bakola ki nga bakuba baali bankuba kwonoona situlago ng'ate bo gwe mulimu gwabwe bakabaata baani ntisekazi mugambe nalaba videos nabange nali mubegaseemu kiseka oyirona struggle nendaba nabankubira amasimu mayitirivu nange waliwo yankubirako awo essimu naŋŋamba baŋŋambye oli munyampi ne mubuuza gw'ogamba otya tanti kati olaba nze ndi mukwano gwo nze sibirinaako mukwano gw'okolaganira ne Museveni nze mba nkunaabi kyo nkikubuulira Museveni takozesa bantu bagezi Museveni akozesa bamufaanana Museveni ye muntu apima entegeerayo nabiki by'oyagala naga nti oyo ajja kunkolera oyo tasobola n'atunuulira mpuuga nga ayiika amalusu bw'alaba ku ssente naga kati ono omululu gw'ayina bano bakazi bwe Bashiri nga abalina okukola ki kasita akulaba ng'olimu ak'obutaswala oyinza okuba omugezi naye ng'olimu kali eri ak'obutaswala ng'olimu ne kali eri ak'omululu n'ak'obutemu ye akozesa bamufaanana yensonga lwaki n'omugezi gwe yalina Ismaulatusesi yamutta ye yennyini yamwettira lwaki nti teyeetaaga bagezi nti abagezi balina bingi baagala bingi ne Museveni by'atalina nti kati ffe twagala ggwanga kutereera Uganda etereere ffe kye tufaako ate ebirooto bye tulina kumpi byenkanangana n'ebya Museveni nze ebirooto byange si byakuzimba ku kayumba kuweerera baana omanyi atuteke mabega katono nalaba live
nalaba live ng'okatta busooka nudda amaaso ne ŋŋamba Kiseka abadde kiyalidde ennumba. Omuntu yenna, omuntu mulamu yenna anyiiga. Era ekyali kyanyiiza. Ekyali kyanyiiza bwe nkitakolinga ne nkigendamu. Nina bye nnina okugyayo. Ate bye saagala kukola ki? Kujjayo. Gamba wanyiigamu ng'omu. Omuntu mulamu yenna alina w'atuuka n'anyiiga. Ate tebakulimba nti waliyo omugambo alina amagezi anyiize. Kyovula abagamba bw'oba okola decision zo tosalirangawo mu ssanyu eringi oba mu busungu. Kasita obimikisinga ebintu ebyo ogenda kuluzinga. Osegedde? Naye emyaka gyonna gye mmaze ku intaneti gwomanyi bameka bamprovokinze. Era baali bafunye akakyala. Era bonna okugaye baafuna bwe beerippa. Akankubuza ekibuuzo lwaki baali bakugattamu? Nange bangatta mu lutalo nagenda owulira afulanda. Bwogala baali bakubira ki? Baali bakubira ki? Ogerangako ku Honorable Ssenyonyi baali bakubira ki? Kikolanga. Ekyali kikubya nze n'ekyali kikubya byali bikadde bitya okola vidiyo n'ekuba miliyoni na message etambula abasajja bateeka obwongo mu byeboogera ne bikoma ku peegi zaabwe. Obwo bulumi nabwo babuyina obadde okimanyi nti waliyo ow'enkyukakyuka akuwalana n'okusinga ow'enaale nga ye waafunira chance agamba tumufunye tufunye omukisa tufunye omukisa ng'asooka akwambaza. Weebuuze lwaki baali bajjayo beeditinga ebifaananyi beeditinga ebifaananyi nti nabadde n'essale. Gwe weebuuze muntu waliwo n'ebifaananyi bye beeditinga ssebo mbuwuuna abadde n'essale baeditingako n'amaloboozi gaffe. Ojjukira ekifaananyi kye twekubisa eri kaduuka gwe baakusangulamu bulungi ne bagattawo wali eri ne banteekawo wali eri ne bagala Kiseka ne bakuteekako n'essale nga tuseka nga ssebo ndina ssale musalenzi naye ng'ate omuntu akikola nga wankyukakyuka era bwagamba akati ki ye yali afunye kwegamba waliwo akantu k'otunuulira n'obigattagatta nti ab'NRM bo baali banyiize nnyo kubanga nze nnyonona situlago ng'ate omulimu gwabwe kwonona situlago. Waliwo ebintu by'olina olaba ng'olina kukozesa logiki nti tulumba Kiseka omukuba tulumba naani ne Kasuku. Gwogala lwaki Kasuku bwe yali akubalumbuye nze navaayo oyo Kasuku yali awoza olumbuye bamuwa ssente akube Kiseka yasaba liripazo ssente nze nakuba bukubi Kasuku. Lwaki? Nti ebitugatta ne lumbuye binene nnyo okusinga ebitwawula. Kasuku siyinza muleeta mu byaffe oyo ye muleka bbali naye gwe obeera mu lutalo ng'ab'NRM bakuba omuntu ab'NRM eva bakuba agonze nga bamukuba kufunirako ki gwe bamanya nti bamuwolereza biganye nga balaba omuntu agudde nga nabo beefuula abamukuba basobole okudda mu bantu. Okitegedde? Naye wano saawa zino ng'oli peesa lyabwe nga abaana b'enkyukakyuka bakulabye bali eri bajjayo bujja foosi kukuwolereza tebasobola kujja kukuba. Nze ntegeera yange n'ekikula kyange Museveni tasobola kunkozesa tasobola. Ate n'ekyokubiri nze kyemmanyi ku muntu nga akolera Museveni ne bw'aba essaawa zino akyatulimu era akaseera kagera tuuka mujja mutega. Weebale nnyo nina gwe nakagambye ne mugamba gwe musajja ondaba wano nti luno olutalo lugenda mu maaso. Katonda atusaasira obeere nga okyali mulamu. Luyina okuggwa mujja laba be mulina otubbe munaatuuka nabo kubanga Eva Museveni bw'alirabanga nga bamutwala wakiri ajjayo amapeesa ge agatulimu era tujja kutuuka tubalabe bonna be yatuteekamu mujja balaba tukyatambula. Osegedde topakuka luno olutalo si lwakupakuka temupupa. Temupapa style kyekimanyike ekyo nti bw'oba okolera abasajja waliwo olina
nkugambye time ejjatuuka era njagala nkubuulire nti nze pulezidenti amala okugamba bannaye temuvuma ojjukira statement y'omukulembeze eyo temuvuma mukkirizibwa okutugambako naye nga mutuwadde ki nga mutukutte ng'abakulembeze bammwe osegedde ekintu ekyo nze nali saavuma ku ssennyonyi naye pulezidenti olwamala ogita bwati kisekka waliwo n'omwana omulala yagamba nze bannange bansonyiwe nabaddeko emmandwa ya kisekka osegedde kisekka nze bantandikirawo lwaki nti tebankubira ebyo waliwo bye nakola byenzize mbakola waliwo ddiru zenzize mbasuuza osooka newebuuza ekintu ekyo nayeono kati nze ku byenkoze Museveni mbu kati tuyinza okutuuka nga tuli bamukwano neva abantu bonna abakolera Museveni afulana likangubuuli bonna babe yaba yabaleeta nga boolaba we yakwata omwana wa Nyanzi n'amugja mu ssomero osegedde n'atandika omutambuliza eyo ekyo si yasoose abo bonna basegona abo bonna bampuuga abo bonna bamayiga abo bonna babasanga eyo mu masomero gye babakola putingira ne bamugamba gwe sigalayo bamawu babeti kamya osegedde ba Elias Lukwago bamukwatire eyo mu kusomero eyo gye bajjanga bakola ki bonna bumayike mabikke tebakulimba nti oli yeefuula weefuuzi Museveni kamukubuulireko akantu kamu bw'oba omukubyeko ebyaddala tasobola kukukozesa ekyo nkikubuulira ajja kutta ng'omukubyeko byaddala tasobola kukukozesa ekyo nkikubuulira gwe tunuulira Ismail Access kye baamukola lwaki abo tebaali mu gundi zaabwe tebaali mu pulogulaamu zaabwe ate Ismail Access yali mugezi omuntu omugezi eva tosobola mukwatira mu kinu ate Museveni baakozesa bonna balina okumufaanana nkubuulira kino abantu bemugamba nti babaliddemu olukwe tebalidde lukwe babaddeyo nga bwe mulimu gwabwe bonna bampuuga badde waliwo Museveni abadde atufuga naye nga waliwo bafuga nabo nga beefuula bannaffe kankubuulire kano mu opposition mulimu alagira nga ne minisita akankana ng'alagidde mu opposition eyo mulimu alagira ng'alagira bulagizi ne minisita n'akankana bwati nze nkubuulira gwe tunuulira Kampala Elias Lukwago Jennifer Musisi gwe baali bagamba nti ye wa Museveni ye ne bamugoba Elias Lukwago n'asigalawo awo kasasiro n'abikka abantu mu kiteezi ne bagoba simanyani waliwo awo lwe bagoba wenaalemu Elias ye waali awo walaba bamuvunaana nabo bwe yajja yakaaba bukaabi Museveni bwatyo bwatufuga abeerayo n'abantu abagenda otuzikiza abagenda otulinnya ku buleeki ebyo bye bikolwa bye eva tebakulimba era bano bannaffe abawoza gw'okuba baffe bokka Museveni alwanira muffe twagala tukuba ababe abali muffe batuveemu olaba aba NRM nga kati balumba gw'obadde okyalaba owe-NRM ng'akuba Kyagulanyi babadde batono nnyo abe-NRM ababadde bakuba Kyagulanyi bekwatiddemu tugenda tubasunsulayo bamuhammadi nsereko bakulaga ba opposition bampuuga bakulaga ba opposition babebibwanika opposition bamayiga baani bonna balina kubeera eno kubanga ensi yakitegeera Museveni mubi ne Museveni n'akitegeera nti ensi ekimanyi nti mubi kati kyekyokukola alina kukwata bantu ensi beerabamu ensa bekyalabamu amakulu bamubulize ku bantu yensonga lwaki mu lutalo luno bwe tuba tutambula nze ŋŋamba bannayuganda temukkiriza omukulembeze yenna okutukulembera omukulembeze bw'atukulembera kiridde enjalaasi nnyo kyabulabe nnyo ne bw'aba mutuufu nnyo yensonga lwaki pulezidenti akituggyako n'agamba bannayuganda nti tugenda mu protestive vote ekyokukola kyonna kikugambira eno akwagala weekulemberere kubanga tujja tuuka mu kalulu Museveni ajjeko netiwaaka ateekewo road bloka akwate omukulembeze amukwatire ewaka kati gwalinze ekigambo ky'omukulembeze onookiwulira
era nagamba kalonde kanonye kalonde kakuume kalwanirire kekali omusawo kagamba wolondeddewo okolaki olwanira kola eggaali akikugambirawo kyategeeza nti gwe ogenda okweriidinga mu lutalo yegwe Museveni gw'atayinaako ngeri gy'asobola kuyimirizaamu naye omukulembeze abanga nkoko njeru okategedde yatoliŋŋamba bugambi twabeerangawo nga tulinda twetegese manyi twabanga n'obusunga tulirakambu mugenda olaba MP wamwe gwe mwalonda temumulaba kansala tetalabikako wenkyukakyuka oba tebinnaba bakiki Museveni wayagala tubeere nga tulinda mukulembeze waffe kikyayogera emabegakaawo waliwo information gye twafuna nga Museveni ayagala kuwamba Babi n'abasuubi naye ng'ensonga lwaki ayagala kuwamba Babi ne basuubi fasiredi nga kyabala di president senga afulumamuko statement ezibuzaabuza abantu mu kuwamba babawamba ensi yonna tetegedde ono najja okufulumamu statement ezigenda ottaasa abaki osegedde kati mmwe eva jukira abantu tebagaba ssole onagenda okubannyonnyola nga bano bakugamba ali abalimba fe tubadde naye okategedde kati omukulembeze waliwo emikisa mingi nnyo okumucompromising oba n'okumusibira ewaka osegedde yensonga lwaki n'omukulembeze yennyini akugamba jangu weerwanirire ye si yesu talina gwagenda fiiririra